kanisa tuwire essanyu ly'amaanyi nnyo kuba tulinde obuwanguzi buno okumala emyaka mingi naye Katonda oyo atalyanguzi ye Katonda gwe tusinza tunaffe mulamu era tuwadde obuwanguzi era abantu bali mu kukyakala bali mu kujaguza olw'obuwanguzi twebaza Mukama akitutuusizzaako ekyo kandi tukikiriza Yesu olw'ekyo. Lofaamu ebadde ewolereza Mt Lebanon wamu ne kiranti waffe Matovu Lawrence nti kkooti olunaku olwaleero nga 29 Ogwokusatu mwaka gwa 2023 esazeewo n'egamba nti property eno oba kyaki eno byonna ebituddeko ettaka lino lya mwami Matovu Lawrence. Kkooti erina byetunuulidde bingi okulabika nti kwesinziiridde okugamba nti ettaka lino lya mwami Matovu Lawrence. Much as waliwo liz yali ekeyanirwa bannaffe aba United Methodist liz eno nga yavaako n'omusango ogenda mu kkooti ejjinja ne gugenda paka mu Court of Appeal era ekyawaliriza ne kkooti okuwandikira registrar w'ebyamataka okulabika nti ebintu bino liz eyo esazibwamu bateekeko United Methodist. Naye mu biseera ebyo munnaye eyali nnyini kifo oba eyali nnyini ttaka omutuufu yakola kye bayita re-entry n'asazaamu liz. Era mu kiseera ekyo ojja kulaba nti omuntu gwe yatunze ettaka teyali mulala yali Matovu Lawrence. Kati ate Matovu Lawrence teyali pate oba teyali muntu kugirya emisango egyasooka okuwawaabirwa mu kkooti n'ovaayo n'omutetenkanya mu ngeri etategeerekeka. Omuntu oyo waddembe okwekubira enduulu mu kkooti okulabika nti kkooti emuprotectinga nga temumusengula temukwata ku kintu kyonna mpaka nga kkooti esazeewo. So kyekibaddewo olunaku olwaleero nti kkooti ekizudde nti mwami Matovu Lawrence mu butuufu yafuna taita entuufu oba yagula mu butuufu. Ya kkooti etegeeza ki eri Mt Lebanon? Kitegeeza nti ekifo kino kya mwami Matovu Lawrence, mwami Matovu awaliizi eri Mt Lebanon. Kitegeeza nti byonna Mt Lebanon by'erina okukola obuyinza erina kubujja ku Matovu Lawrence kuba yennyini kifo. Naye tekitegeeza nti Mt Lebanon eveewo okuggyako nga mwami Matovu Lawrence atuusiza ekiseera n'agamba nti teyagala Mt Lebanon ekole ki ebeerewo. Ate kino ekiriwo kaakano wano ku lusozi Lebanon tuyinza okugamba nti kyekyalindwa edda oba kyalindwa dda atugamba nti obulimba busobola okudduka ku sipiidi ya kizungirizi gy'otasobola na kubanga olowoozaako ekyokulabirako obuyinza buyinza okudduka nga lightning naye amazima gajja gati nga gasooba kubuulira amazima gamaze ne galabika nti Mt Lebanon erina okunywezebwa ku ttaka lino paka Yesu bw'alidda. Awo wenviirayo okwebaliza ddala abasumba abayimiridde abasumba mwenna mbeebaza kino nno leka kibeere akabonero akategeerekeka nti singa omuntu avaayo okweŋŋanga ekkanisa okweŋŋanga essinzizo tulina kuvaayo mu maanyi awatali kuwuliza nsonga ndala yonna okubanga tununula ebifo bino ebisinzizibwamu kubanga ate ebisinzizibwamu we biggwawo ate abantu banaddukirawo okusobola okubeera nga banunulwa. Naddala nga nze nsinzira mu folamu yaffe ey'abasumba nga bannaddiini tusaba gavumenti n'ekitongole ekiramuzi wamu ne paalamenti na byonna bikwatibwako ku nsonga z'amateeka nti kirungi wabeewo enkola ey'okwanguya emisango singa giba giwaabiddwa. Naye ate era nvayo okusiima Ssaabalamuzi kubanga yasuubiza eggwanga lino mu kwogera kw'olukuŋŋaana kw'abalamuzi okwaliyo n'agamba nti emisango gigenda kubanga gyanguyizibwa era tutandise okukiraba n'okukiweera obujulizi. Nga kyeyapasoni nagenda okujja mu buyinza ng'emisango gino kwegiri kuno nasikira entebe ng'ebintu bino weebiri nze kimpadde essanyu ne lulingi yino bagimpadde nga bakanso lulingi bagimpadde eraga nti ekifo kino kya mukulu kivunaanyizibwako mukulu Matovu Lawrence. Nze ng'omukulembeze nina essanyu lingi olw'ensonga okubeera ku kyalo nga kiriko entalo nange ebintu binkabula naye emisango egikandaalirira ennyo mu kkooti bannange gimalako abantu emirembe gavumenti tugikubira omulanga emisango bwe giti gyanguyizibwengako at least naye kati otebeeza guno omusango emyaka 2 mu egyo emyaka 25 guli mu kkooti kati tukubira gavumenti omulanga batunule nga misango egiriddewo bajanguyirize bagiteekemu abalamuzi bakwasa abalamuzi bajanguyirize abalamuzi tumanyi gye bali.